Eweze wiiki nnamba ng'abeegwanyiza obukulembeze mu bifo eby'enjawulo okwetooloola eggwanga bagenda mu maaso n'okumatiza abalonzi okubalonda mu kalulu akabindabinda aka 2026. Ebusujju abeegwanyiza entebe y'obubaka bwa Paalamenti okuli Livingstone Lwanyaga ne Moses Mugisha engabo bagisimbizza mannyo. Livingstone Lwanyaga tumusanze ku kyalo Kajoji ng'ali mu kusaggula buwagizi nga bwe tumutuukiddeko ategeezezza abalonzi byagenda okubakolera. Kutunuulira ensonga z'amasomero, tulina okutunuulira ensonga z'amakubo, tulina okutunuulira ensonga ez'abantu baffe gye bawangaalira mu bibiina byabwe eby'obwegassi. Kyokka abalonzi nabo baliko bye basonzeeko bye baagala abavuganya okussaako essira singa bayitamu. Kintu kyeweeyama nti ojja kutuusa eddagala mu ddwale ojja kuleeta ebintu ssente ogenda zijja. Onoosobola okudda nga tubale tukuwadde akalulu kaffe, onoosobola okudda mu kitundu kyaffe era ebyo byoyogera ddala obikakasa. Ate Moses Mugisha nga naye yeegwanyiza okukiikirira ekitundu kye kimu naye awenja buwagizi. Ebizibu byammwe abakadde mmanye ebizibu byammwe ababooda mmanye ebizibu byammwe ne bannabusujju kubanga mwekulidde nabo mmanye ebizibu byammwe. Ewakiso mu Busiro North eyeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Paalamenti era nga yakwatidde ekibiina ki Democratic Front Bendera Charles Mugisha asiibye atalaga bitundu by'e Namayumba ng'awenja akalulu. Ono yeegatiddwako eyeegwanyiza ekifo kya ssentebe wa disitulikiti eno Flavia Nakafeero nga naye wa kibiina ki DF. Buli omu gy'ali mu trading center omulimi musange walimira owa Mwakasoli musange watulira kasooli we. Enjiri yange gyempita ey'omuntu wa wansi n'okulwanira constituency yange eya Busiro North esobola okuba nga ebatuukako buli omu waali. Bano baweze okutumbula ebyenfuna, okulondoola ebisuubizo bya gavumenti, okulaba nga bituukirizibwa n'ebirala. Kulaba nga abantu baffe ab'ewakiso bafuna service delivery ennungi, kulula ebyenjigiriza ebirungi, enguudo ennungi n'ebyobulamu ebirungi. Nze nga gavana ngenda bakwatirako era ngenda kubeera gavana. Ate mu disitulikiti y'erya Ntonde avuganya ku kifo ky'omubaka omukyala era nga yakwatidde ekibiina ki NRM Bendera naye tatudde. Eno abalonzi bamusabye okulwanyisa obusosoze mu kitundu kyabwe n'obulyake. Nosanga obusente buno okuwa abantu abanakuva wansi manyi ba PhD manyi ba aerosol manyi kusweka amasomero bulemenge ku disitulikiti awo nga bwalibadde bufaayo abantu baffe emirimu naddala balwaneko twetwakuwadde lwakusomesa naye abaana basoma ne babeera gaba nga tebalina mirimu mutulwaneko abaana n'emirimu. Kyokka yeeyamye obutabaswaza singa bamuteekamu obwesige. Ebintu ebizze nga bituluma binali tusobola kukola luli ng'okuyamba abaana baffe nno abava eno mu byalo abasomye okubafunira emirimu egy'okukola nabo ne babaako we batuuka okulaba ng'enguudo zaffe zino era kyekijje natandikirako. Yo mu disitulikiti y'e Kayunga eyeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Paalamenti mu Ntenjeru North Frederick Salikafeero era nga yakwatidde ekibiina ki Nuupu Bendera naye asiibye atalaga ebyalo ng'amatiza abalonzi lwaki balina okumussaamu obwesige. Ono asinzidde wano n'ategeeza abantu ng'essira bw'agenda okuliisa ku kutumbula ebyenfuna by'abantu ng'ayita mu kuteekawo amakolero amatonotono. Abagenda ne bagamba ndese enkulaakulana amasannyalaze gaago ndese bina masanyalaze naye n'osanga ng'ate osanga amayumba agamu ng'ekikono kiyimiriddeawo naye nga tebalina amasannyalaze mu nnyumba naye temugalaba. Abalonzi bakira bamukubira mizira nga bwe bamusaba okubakolera ku bibaluma singa alondebwa. Omulimu gwa katiba naye ebizibu bye tusanga mu bulooka zaffe tetufunangako MP n'omu atugamba nti ngenda bagulirayo amatundubaali mu bike bulooka zammwe. Ye bwe bavuganya naye Sandra Nabalamba naye asuubizza abeeno nti waakutuusa eddoboozi lyabwe eri abo bekikwatako mu gavumenti okuleeta enkulaakulana. Gagenda okuwulirwa miti emito egiddako nga bwe kyalagwa bwe bagamba nti emiti emito gye gitumiza ebibira era kaakaseera nsuubira ke kano baatugamba nga mmwe bakulembeze ab'enkya. Wano RDC w'e Kayunga Mariam Nalubega wasinzidde n'alabula abeesimbyewo okwewala okusiga obukyayi mu bantu n'okweyogerera ebisongovu. Kumagana, okuvvoola, okuwemula twalirijje mu kalulu. Era abakandidenti kimbakubira omulanga nga mbagamba nti bwe batusaba akalulu twesibe nnyo ku biki bye tugenda okukolera abantu.